ndowooza waliwo naye nagenda okulabira dda ne ngamba ino gavumenti ya General Museveni yavunda dda abagirimu babba bubbi tebalina mwoyo gwa ggwanga nti owayi nga ffe bwe twalwana ne tumala emyaka kubanga nayingira 87 lwe bampayo ku kasente kasaara ke bayita akasaara emyaka egyo yonna twakolera bwereere nga mukube mundu bwereere kati wano omusajja ajja n'ayingira mu gavumenti eno gye tuyita gye benyumirizaamu ajja amanyi n'omusaala gw'ajja ofuna ng'agenda kuyingira poliisi oba magye mwabakube mundu nga temulina mu kantu tunuulira nze kuwa example ya first son jeno muwozi CDF kati yali civilian nga ffe 86 nga tuli ku birthday party ye ng'alina emyaka 12 nga nze nina 14 ate gwe ng'oli mujaasi ng'ate nze ndi mujaasi gwe obulaba buba bwenkanya kakati ye CDF buba bwenkanya obwo ate n'omaliriza n'otukuba ettale kale ekyo tekyali nkutteko ne bakusuula ku jirikiti ekyo tekyali nnomye nnyo naye ate n'otunuulira ebyabalwanya nga byennyini bye biriwo okuwamba abantu n'osanga omuntu ng'atambula n'omusuula mu droni ng'olw'okuba ayambadde akakofiira akamyofu ne bammundu naye ate ng'emmundu muzimanye naye mukuuma eddembe era tukuuma bukuuma eddembe kubanga ogenda n'obatunuulira nga bali awo batudde bakuta obubundu bwabwe n'obutunuulira n'oseka n'okuseka nogalaba nno bano kati ffe kyetugenda okukola tukimanyi era bino bye twogera tetwagala kutiisatiisa omanyi abamu baga ati abo batutiisatiisa okitegedde naye okutiisatiisa omuntu bagamba ew'omuti baba baseka ng'omugumu bakaaba kati bagezeeko okwegumya naye bajja kiraba amagye weegali amagye gaffe weegali mu National Unity Platform okuŋŋaanyiza bazirwanako emabegakaawo bajja kukubuulira naleeseyo abaana babazirwanako 4 okuva Nakaseke kati ni ku mobilization ya kukuŋŋaanya bali bennyini abazirwanako bennyini kuba nabo gye bali ne bakyalina endasaabu tebakutukadde obutibba bali bakadogo ŋŋanzi tuli mu myaka 5 tuli mu myaka gya muwoozi tuli mu myaka kubanga bamuyita muvubuka kati sigwe bayita muvubuka tuli mu myaka gyeffe kuba twali bakadogo naye lwakuba ye yali civilian ffe nga tuli magye okitegedde naye nga bakyali mu endasi lwandabikira nga bakutukadde obutibba bali mu buli mbeera omanye embeera ye kufuula kyoli naye nga bwe tunaabakuba tubali bino tubakubako bukubika ofuufu bwe tuti ebyokukola bakimanyi era kyova olaba bw'oyogerako ku baveterani awulira ng'afa bano be ba Runesta Properties bakafulu abaza okuyamba okufunira ettaka ly'ekirooto kyo. Runesta Properties ffe beesigwa mu kutunda poloti ez'endagaano nga kwotekeeza ebyapa nga tulina poloti okutandikira kakadde kamu nga walungi wagazi ate nga waliwo n'amasannyalaze. Tulina polotis mu bugazi obw'enjawulo ate ku bbeeyi rayisi. Gamba nga poloti eya 25 ku 5 ku kakadde kamu, 5 ku 10 ku miliyoni 4, 10 ku 10 ku miliyoni 8 zokka. Tulina poloti mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Gamba ng'Ennakifuma mita 10 okuva ku kolansi ku miliyoni 10 zokka. Busukuma nga tukuwa n'ekyapa ku miliyoni 2 zokka. Kasangati Nalusugga ku miliyoni 3 zokka. Busiika Vumba ku miliyoni 2. Tulina poloti mu Kalagi tulina ekyabakadde. Kayaza Mukono nga kwoteka mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Ate nga waliwo estate epyesa buukuluddwa Katete Nakifuma nga buli poloti ya miliyoni 1. Tukamangu weefunire eyiyo nga tebannazimalawo. Tusangibwa Kasangati Luyinja Zone. Tukyalireko kati oba otukubire ku noti 704 27 41 28 ne ku noti 774 120710 ate nga zirine ku WhatsApp ku Runesta Properties era tukola ne mu kukyusa ebyapa ebya buli kika. Kati twetawanyizibwa na kufuna ttaka lya kirooto kyo. Jangu ku Runesta Properties tukuyamba tuukiriza ekirooto kyo. Runesta Properties, let's guide you home. Jaffe gino nate mbaniriza nnyo n'olunaku olwaleero nga bulijjo tubaleetera abantu ab'enjawulo ne tukola emirimu gino egy'obwannakyewa naye nga ekisinga mu kyo kwe kubatuusaako amawulire agafa mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Nzize ne Lieutenant Juma Waswa ono nno y'omu ku bakadogo abaleeta gavumenti ya NRM mu buyinza era nga y'omu ku basajja abakulira abazirwanako n'ebyokwerinda mu kibiina ekya National Unity Platform. Tuzze olunaku olwali okwogera ku nsonga gye babadde bamutaddeko. Mwalabye ebifaananyi bingi nnyo ng'ali mu t-shirt eno naye nga babyeditinze ate nga babitaddeko ebigambo ebitali biwoomu ebiraga nti y'omu ku abawagira
abali b'ebisiyagga naye nga bikolebwa ate abantu abanene mu ggwanga abantu baffe ab'amaanyi betwandyogeddeko nti nno babuvunaanyizibwa naye ate ne bamuteekako kaakati olunaku olwaliro agambye nti kama mbaya emmundu kaakati agenda kugijja mu nsiko gye yagitereka kaakati atatandike okulwanyisa ebigambo alabe ng'afufumya abo bonna abaagala okuleeta ekimberembere. Haji buuza ku batulaba. Abatulaba mbalamusizza nnyo n'ekiramuso ekisinga obulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Erinnya nze retired lieutenant Waswa Juma nga bwayogedde muganda wange Kwezi nze nkulira abazirwanako mu kibiina kya National Unity Platform. Neyanze sebo kumpa omukisa omanyi mu Luganda tugamba tosala gwa kawala nga tonnawulira gwa kalenzi. Oli mutuufu. Ekyo mukisa omulungi guno omukutu gwa Kwezi Media gutukola bulungi. Amiina. Obulimba bwanguwa nnyo okujja naye amazima gakeerewa. Yes. Era y'ensonga lwaki ndowooza twasiriseemuko nga batugyetekako ebitali bituufu. So kati essaawa naffe katulage ensi nti obukenuzi n'obubbi obuli mu gavumenti ya President Museveni, General Museveni. Yes. Bw'oyogera kubalyako ababbe ssente z'omusolo nga bakufuula nga bwe bakirabye. Abatakirabye bakufuula muli wa bisiyagga. Yes. Kubanga bwe twatandise campaign ey'okulwanyisa ababbi. Ey'okulwanyisa ababbi. Bo kye baatukoze ne ba editing ekifaananyi kyange nga ndi mu t-shirt eno gye ndimu wano kati. Tokateekayo nnyo. Ne bagamba mbonze ambassador w'ebisiyagga mu Uganda. Ne bakutaddeko ekigambo kinene nnyo bannange. Bagambye mbwa I'm proud. Ne Haji ne bw'oba muli wa bisiyagga naye oli akutandikira wa ya Rabbi. Babuzabuza. Nze ngenda ne kutunulira oguno omubiri. Nenga nti oli akutandikira wa kulya ekisiyagga oba gw'oli ekisiyagga. Ekyo mukiso mulungi. Abantu kati bategeera propaganda naddala abo abasajja n'abakyala abali mu bifo bya gavumenti ababbe ssente z'omusolo kuba tetwagana kuki longoza tukite simanye enguzi buno obubbi wennyini obulongooseemu. Yes. Kati bw'ovaayo n'ogamba n'olaga obubbi we buli nga batandika naddala kati ngafa abawagira ekibiina ekijja mu buyinza nga bagamba bo bali babisiyaga basobole okukujja ku mulamwa naye ffe tugamba we twatukoma we tutandikira. Yes. Tewaliwo kigenda kutujja ku mulamwa kulwanirira ssente z'omusolo ezibbibwa buli lunaku ezibbibwa naddala mu parliament efuuse mukuku ya bubbi abantu gye beekwese gye babbira ssente z'omusolo era bwe kyavuddeyo ansa liralabise kubanga omukulu Anita Among kinkwasa n'ensonyi okumuyita kati speaker. Ate lwaki speaker era anti erinnya ly'omuntu lyagala libeere n'ebikolwa okitegedde nga tolabikira mu scandals za bufere obulyako obubbi okitegedde n'Asumani basalira gwe tubadde twesiga naye ne batwitinga ku mukutu mbunze ambassador w'abali ebisiyaga mu Uganda. Okiwulidde naye abantu nga bakutaddeko ekigambo kinene naye sebo erinnya lye nnina mu Uganda mama w'abaana teyakirabye balimanyi babirabye naye bategedde butegeezi tebyo bya bufuzi. Naye kati nze omusajja gwe bazannyirako nze chairman w'abasiraamu mu Kawempe. Yes. Chairman Kawempe Muslim District. Omusajja oba w'amaanyi nnyo. Gwe bepankirako gwe bagamba ebyo. Ekisookera ddala statement yaffe okuviira ddala ku Supreme Council bagimanyi. Nti muli against bisiyagga. Tuli against ki? Era ng'enkola y'Obusiraamu bw'eri. Otyo. Kakati gwe bw'okiteekawo olw'okuba oyagala kuzibikira abobbi. Abagezi baba bakulaba. Era kyova olaba ndowooza tekyawawadde na nnyo newankubadde waliwo abankubidde ku masimu nga bakimbooza naye nabanyonyodde era ne mbalaga n'ebifaananyi ebiri oligino. Eno t-shirt gye nnima olwaleero ngenda kukyuka omuganda wange wa kamera ajja kukwata ebigambo ebiri emabega era bye byaliwuko. Bo ne balyoka bakukyusa mu ngeri ey'ekivandulo ne bakuba omupiira munda mu katimba. Ekyo ffe ng'aba National Unity Platform tetujja kuva ku mulamwa gwa kwogera ku babbi ngo newankubadde bajja kwekweka mu bisiyaga. Wano bamutaddeko sanction nga bamuteekako ya bubbi bw'amabaati. Ensi yonna yakitegedde si ye yekka n'abalala era bayakyusizza n'agamba nti olw'okuba twayisa etteeka ly'ebisiyaga baaliyisizza ggulo. Tebaliyisizza ggulo. Etteeka badde baaliyisa dda. So ngamba bannayuganda bonna okutwalizamu n'ensi yonna nti obubbi bube bubbi. Waswa Juma ne bwe mba nga nze nkirimu mu njatulire mu ŋŋambe Waswa Juma kino
oli mubbi nga naffe kati bwe tugamba Anita Among ne banne abali mu parliament ababbe sente z'omusolo nti babbi tujja kukita naye ekigambo ekyo nga mukyogedde nnyo President Museveni bwe yali ng'ava mu nsiko yajja wano ng'agenda kulwanyisa bubbi obuli bw'enguzi n'okubba akalulu gavumenti ye yeesinze ne gavumenti ezasooka obubbi obuli bw'enguzi n'okubba akalulu nammwe abanuupu bino si bigambo bugambo nga nammwe bwe munajja mu buyinza mugenda kutufuukira ekizibu omanyize leka nkubuulire nga ffe abasajja ogenda n'ozaala abaana bo naye abaana bo n'ozaala nga gwe wabazaala naye nga mitima gya njawulo era nga n'ebikolwa bya njawulo okitegedde ate ekyomukisa omulungi ffe tubalazeeko naddala ekibiina kya National Unity Platform kiraze okuva ku mukulembeze waffe Robert Kyagulanyi pulezidenti waffe alaze nti ye takolagana na kigambo kya bukenuzi kyebayita obukenuzi bwe twakyusiza nitubufuula obubbi okitegedde takolagana nakyo era bweweŋŋanga mu maaso ge ng'ojja okunnumba n'obukenuzi bwo oba obubbi bwo omulaba ekimuvaamu ndowooza ne bwe siyogere bingi example bagiraba eriwo kakati nti bagenda ne bagamba nti Kyagulanyi akitizaana bali b'ebisiyaga ebweru w'eggwanga oba ekyo kyekibereetedde nabo okutandika okukimusibako nammwe okukibasibako abawagizi bannoobu obwo obulimba obwannamaddala kubanga Anita Among gwe baaganya okugenda e London gye bagamba nti gye bakitiriza n'ebisiyaga bwe bamugambye nti togendayo obwedda ali mu kulaajana nga gamba gavumenti temulwaniridde ate kati gavumenti emulwanirire bwe mulwanire yogereko mu lwaki bamutaddeko sanction nedda batuveeko kakati ye atalinayo kakwate lwaki alwana bamuzaala wano mu Uganda yaligambye kale oba muŋŋanya okujja ewammwe ndi mu Uganda yange kanneeyagale webali nnyo ate kati lwaki alwana awulira nga afa kati eyo yonna propaganda kulaba nga batujja kumulamu naye nkulayirira bino ebigambo nnyinza okubyogera abantu ne beewuunya ekintu ekigenda okutujja ku mulamwa kujjako nga batereezezza naye ate ekyomukisa omulungi tuli mu nteekateeka bwe banaaba tebannatereereza tubajja kuba tumaze okubajjako bwe twasembera oli okulabagana naawe wagamba nti nno ogenda kukola kyonna ekisoboka ng'ow'ebyokwerinda okulaba nga gavumenti eno ogijjako nga nawe bwe yajjako Obote enteekateeka zituuseewo awo manyi nga bwe nakugamba luli nti ebintu byaffe ebya security bibya munda tetwagala nnyo kubisaasanya bwe mbiteeka wano ku mutimbagano bajja kututega enteega bajja kuzibikira amakubo gaffe mwe twagala oyita naye nga nakugamba bwe kataligirya essaawa yonna ojja kuwulira amawulire ate era mwe mujja okugafulumya nga tufulumya amawulira nti gavumenti egenzi eya General Museveni kubanga kati kyetulwanirira kyokka ekisinga obunene obubbi tubwogerako ni waliwo n'ebiruma bannayuganda nga ebirala ng'enguudo laba enguudo eziri mu Kampala ekibuga capital city nebeera bweto nga tulinga abali mu mpuku zeere Walumbe Ettanda wali ogenzeeyo nomala ogendayo oyinza n'okutya kati byebinya bye tuyita mu Kampala mu malwaliro nze nina eddwaliro lyange Kawempe wali baligambo Referral Hospital Kawempe naye liri lwakuba bakifuula ekigambo yali badde na clinic Kawempe kubaka temuli bikozesebwa temuli ddagala bagenda ne bagamba liyambeko kuba nakazadde b'eggwanga okulaba nga bazaalira awo bafiira muli luli lyaguvako amasanyalaze abaana 7 ne bafiirawo mu ddakiika 5 naye ebintu bino obirabye ddi Lieutenant retired Lieutenant Juma Waswa bino ebintu obirabye ddi kubanga ebbanga lyonna obadde oweereza gavumenti omanyi tosobola kulaba jjinja nga terina kkoona ejjinja olumala okukukona lwotunule mabega noga kumbe ejjinja libadde waawo ne bwe linkoonye katodda oyo osobola okuddayo mabega nodda ne liddamu ne likkoona okujjako ng'era oli n'ekizibu okujjako ng'olina ekizibu ku mutwe nze ebintu bino tubadde twabiraba dda naye omulimu gwe nali nkola gwali muzibu nnyo ne baganda bange abamu bagumanyi naddala ng'oli mu security circles tobeera na bwogerero obeera nga musibe ekikubulako kimu butabaako mpingo ku mikono naye tewali kyosobola kukola nga tebakuwadde lukusa tosobola kutambula kati nga bwe nvudde Kawempe n'enjija eno mu Lubaga nga tebamanyi nti ogenze Lubaga ate kisoboka okitegedde kakati ebimu twabirabanga naye nga tetulina busobozi busobola byogerako yakyova olaba nasala nnyo amagezi okulaba nga mpummula kubaka ati essaawa eno wonkwatirako gw'omanya officially retired otambula n'ebibyo n'ebyange okitegedde kati ebyo byonna twabirabanga nga bwe nkunyonyodde ninga tetulina mwaganya gusobola bifulumya yessaawa eno walabye RCC eyali RCC w'e Lubaga Bulola
bwe yakyogerako nti Anita Among mukenuzi mubbi bamugobye tewalaba nga bamugoba namulaba nga bamugoba kakati ebyo nze tebasobola kuntiisa tebanangobawa emmaka gange bebaganzimbira tebampa musaala n'ekibiina wakivaamu n'ekibiina nakivaamu nali vice chairman wa Kampala region nga nze myuka geno Meja Geno Jimu Muwezi si kyabyagala naye gwe tuweeralikira nti basajja bano bayinza okutta okujjako okusooka kubanga abasajja bangi babasse kimanyi babanyize era nakikola abajasa babadde boogera babasse bakirumiro balabe bakaweesi baani bonna gwe totya kutta nkimanyi bulungi nnyo naye enjawulo gye mmanyi bulungi nnyo nti enjawulo eriwo kusookayo naye nga naawe asse Waswa Juma naawe ojja kujja ekyo tekijja kutugaana kwogera bubbi buli mu gavumenti ya General Museveni olw'okuba tumanyi gundi bamutta tebalina kibagenda kututiisatiisa oba tufa abazzukulu baffe bali tununula okitegedde kuba kati ssebo nina omuzzukulu omu olina n'omuzzukulu nina omuzzukulu kakati nze bwontiisatiisa musimanyi Waswa Juma tujja kutta tujja kukola ki ekyo siina kyenkitya namu Katonda yasalawo tewali kisoboka kubaawo nga tasazeewo kubanga ffe bato ze twayitamu amasasi gatukubwa mu magulu naye bannaffe baafanga ffe ne tubabuuka ne tugenda maaso kati awo sirina kyentya ndi musajja mulwanyi ate essaawa yonna tujja kuddamu tukomaaninge tulabe ng'eggwanga lyaffe liva mu busibira mu bbwa kaakati kiki ekyasinga okunyiza mu gavumenti ya NRM ne mu magye ekyasinga okunyiza mu magye kisookera ddala kutusosola ne bapromotinga bali bannaabwe ffe ne batuleka mu bbanga batusanga mu nsiko ne tujja ne tuwamba gavumenti ne tumaliriza nga ffe tulina bulanko bwa wansi ng'abaze oluvannyuma be bakama baffe ekyo kyanyiiza ne kinjijjako waya era ensonga lwaki nasaba ne nva mu magye ng'owulira ofa nga mpulira nfa kati bwe nva mu magye ate ne nsalawo ŋŋendeko ku political wing kubanga eri nali mu service nenzira ku political wing nga ngamba oba eri tebatulabidde eyo ate kangendeko eno nemulisize eno ndabe nga ate banda bagamba wae omulwanyi waffe akutte wekiti nasookera ku bwa kansala okimanyi nembuwangula ku kadi yaabwe kati bwe baba nga balaba nga nasobola okuwangula mu Kampala ekifo ky'obwa kansala ku kadi yaabwe baali badde bampa ekitiibwa ate nga abasinga bonna baali ba opposition bonna abasinga baali ba opposition ekyo bwe kyaggwa ekisanja kino kigenda okuggwako ne competinga ne bannanga abalala nembawangula fulaga nengikwata ya NRM ekawempe era nze navuganya ku kifo ky'obwa meeya nakwata kifo kyakubiri walina amaanyi okiwulidde kaakati nga ndowooza waliwo naye nagenda okulabira dda ne ngamba eno gavumenti ya General Museveni yavunda dda abagirimu babba bubbi tebalina mwoyo gwa ggwanga nti owaayi nga ffe bwe twalwana ne tumala emyaka kubanga nayingira 87 lwe bampaayo ku kasente kasaara ke baayita akasaara emyaka egyo yonna twakolera bwereere nga mukube mundu bwereere kati wano omusajja ajja n'ayingira mu gavumenti eno gye tuyita gye benyumirizaamu ajja amanyi n'omusaala gw'ajja ofuna ng'agenda kuyingira poliisi oba magye mwabakube mundu nga temulina mu kantu tunuulira nze kuwa example ya first son jeno muwozi CDF kati yali civilian nga ffe 86 nga tuli ku birthday party ye nga alina emyaka 12 nga nze nina 14 ate gwe ng'oli mujaasi nga ate nze ndi mujaasi gwe obulaba buba bwenkanya kakati ye CDF buba bwenkanya obwo ate n'omaliriza n'otukuba ettale kale ekyo tekyali nkutteko ne bakusuula ku jirikiti ekyo tekyali nnomye nnyo naye ate n'otunuulira ebyabalwanya nga byennyini bye biriwo okuwamba abantu n'osanga omuntu ng'atambula n'omusuula mu droni mba olw'okuba ayambadde akakofiira akamyofu ne bammundu naye ate ng'emmundu muzimanyi naye mukuuma eddembe era tukuuma bukuuma eddembe kubanga ogenda n'obatunuulira nga bali awo batudde bakuta obubundu bwabwe n'obutunuulira n'oseka n'okuseka nogalaba nno bano kati ffe kyetugenda okukola tukimanyi era bino byetwogera tetwagala kutiisatiisa omanyi abamu baga ati abo batutiisatiisa okitegedde naye okutiisatiisa omuntu bagamba ew'omuti baba baseka ng'omugumu bakaaba kati bagezeeko okwegumya naye bajja kiraba amagye weegali amagye gaffe weegali mu National Unity Platform okuŋŋaanyiza bazirwanako emabegako awo bajja kukubuulira naleeseyo abaana baba bazirwanako
ana okuva Nakaseke kati ni ku mobilization ya kukunganya bali bennyini abazirwanako bennyini kuba nabo gye bali ne bakyayina endasaabu tebakutukadde obutibba bali bakadogo nganze tuli mu myaka 5 tuli mu myaka ja muwozi tuli mu myaka kubanga bamuyita muvubuka kati siko bayita muvubuka tuli mu myaka jefe kuba twali bakadogo naye lwakuba ye yali civilian fe nga tuli maje okitegede nenga bakyali mwenda si Rwanda bikiranga bakutukadde obutibba ye bali mu buli mbeera omanye embeera ye kufuula kyoli naye nga bwe tunaabakuba tubali bino tubakubako bukubika ofuufu bwetuti ebyokukola bakimanyi era kyova olaba bw'oyogerako ku baveterani awulira nga afa luli olwobule nagenda bwendi okweyunga ku National Unity Platform yabayitirawo ekkololo ekyomukisa omulungi bagenda bankubira ne baŋŋamba tugenze naye katugende tulabe kyagamba babawayo emitwalo 3 buli omu nadda ewe egyo nalya kasente egyo emitwalo ebyo naye nga temuli basanyufu tetuli basanyufu n'akatono tetuli basanyufu n'akatono wewavira mu maje ng'ofuna omusaala gwenkana ki nali nfuna emitwalo 43 naye nga gikubeezaawo akati gwe emitwalo 43 osobola ogiryako ennaku mmeka ninyonyolaamu gwe nga munnamawulire ana mu ekyo era ne kati zebakyafuna 43 babalimba erimimu bagenda bongera mu financial year eno kati gwe ki ekyakuwaliriza ennyo okuwummula ng'ate 43 wali ogafuna nze kyampaliriza okuwummula natunula ebintu ebitambula binali nsuubira nakikunyonyodde dda nti okutusosola mu promotion nakyo kyali kimu ku ebyo ebyampaliriza okugawummula ekyokubiri natunulira eggwanga gye twalijja nentunulira nekati gye tulaga nga tundaba tudda mabega nemanya bulungi nti bitwalwanirira ate ebyo ebyakola ki nga bwogambye nti otunulira abantu abazze bawambibwa ne bagamba famire ye bagiwamba ate nga bantu baffe bw'otunulira kati abantu abaliwo kati essaawa eno 75% bavubuka abali mu bracket yaffe kuwaffe tubazaala bwe balaba nga taata we yalwana ng'abonaabona nze mutabani wange omumanyi Abdulrakim yambuuza naye taata mpulira history mbugwe waleeta gavumenti wali omukubo naye nga tuli bubi ne ku masomero batugoba school fees omwana omuto watuukira okukugamba ekigambo ekyo olowooza aba ameninga ki kyova olaba bagenda nnyo abavubuka ku saidi ya National Unity Platform bonna buli muvubuka gw'olaba mbadde njijja nga mukubaawo naye nga buli bwoyita bagira bugezi bati nga bawagira ekintu bawaga gavumenti bagikoowa era lwakuba yesibawo omanyi kati ekigikuumi mundu kati yegikuuma naye ne bamala bagamba nti mundu zikeko wansi uwi tebasobola nakuddamu kusala mu kkubo nde nkubuulira amazima kubanga tewali kisimanyi mu kimunda ate obaffe twagireeta waliwo asobola okuvaayo nancalenyi nga tikumanyi taliyo okitegedde kakati ssebo nze nkukakasa nti oluguudo lwetukutte lwakujjako gavumenti ya General Museveni tuteekeko gavumenti y'abantu kati ng'osiibula kagambo kikoobalekera nga nsiibula nze njagala kukubiriza naddala baganda bafa bali mu palamenti Anita Among speaker ne banne abamanyi nti bagwa mu doketi eyo y'obubbi balekerawo okututiisatiisa okubeera nga tuboogerako ne baga nti abo basiyaze olw'okuba oyogedde ku bubbi bwabwe nga bwe bankoze bakukitaddeko era sijja kutya newankubadde bakitaddewo oba kiri mu nsi yonna naye era njagenda mu maaso n'okubalabisa nga bwe ŋŋamba ne bannakawempe nti bwe mulaba omuntu yenna yenna nga mubbi tutandike n'okukwata oba firimbi tubafuuyire firimbi nga batuyitako ate nabo banakwata firimbi nga babafuuyira nti abasiyazi baabo bayitawo tebasobola kuba tekisobola kukwata kyabulimba naye byebyo biri gundi mpozi kyendeseeyo mbadde nja nkusomereko ku ssente mu myezi mukagazi yabba mu palamenti ngende ezimu teyagenda nayo naye nga bazibala nti yagenda ennaku 3 nga teyagenda naye nga sente zafuluma n'azitwala nkusomeremu somamu tugende okiwulidde kakati ebyo byonna byebireetera bano abantu okugamba bw'okyogerako nti abo basiyazi okitegedde kati waliwo ennaku z'omwezi sijja zisoma kansome sente yagenda e Nairobi eno njogera ku sipiika yekka yagenda e Nairobi
ennaku 3 ne bamuwa obukadde 499 Nairobi ennaku ago omwezi gumu n'avaawo waliwo omukolo semina yali yere Nairobi ennaku 3 endala ne bamuwa obukadde 494 n'agenda ekigali yamalayo ennaku 7 ne bamuwa obukadde 116 n'agenda eyitale yamalayo ennaku 4 ne bamuwa obukadde 98 n'agenda wali assembly endala yali e Kenya n'agendayo yamalayo ennaku 43 ne bamuwa obukadde 63 n'agenda South Africa waliyo omukolo yamalayo ennaku yagenda South Africa ne bamuwa obukadde 318 n'addayo e Kenya ennaku 3 ne bamuwa obukadde 487 sente nga mpitirivu nga naye nga tagenda bazimuterangako nga balimba mbu agenze ezo zonna sente zamuwa musolo ezo sente zizadde tukolera oluguudo olwo saapolo kagwa ne zimala ne zifika n'okufika akawumbi kamu tekasobola kuteeka ddagala mu ddwaliro lyaffe ery'ekawempe ne tubeera bulungi genda olabe ekkuba erigenda ekiruddu kati bibyo nabyo tubyogerako nga bagamba abo basiyazi obusiyazi tebujja kujjawo bubbi ne bwe munaayogera mutya nti tuli babisiyaga tujja kusigala nga tuli ku mulamwa nga twogera sente ze muli mu kubba abantu naye mba n'ekigambo ekyo kinene nnyo bw'otunuulira Haji Juma n'obunene bwo buno bwonna bwonna olina agamba nti osiyaga owulirira ddala ng'amaanyi gakuggwamu ani ze kugambye ekyomukisa omulungi abantu babamanyi bw'oyogerako era singa nali sikumanyi nti tuludde ffenna kumpi myaka 2 nandigambye yi Juma wange era sebo njagala kino mukikole omuganda wange wa kamera bwe tuba tumaliriza ngenda kumulaga ekyavuddeko ekyo ekigambo kino bakikyusizza ne bateekawo ekyabwe kire kiri ku t-shirt waliwo n'ebiri emabega ajja bikwata okitegedde kuba byalaze engeri gyatambulamu tubadde tusaba muganda waffe kuba kati munna Uganda speaker wa parliament akkirize bwe oba waliwo ensobi yenenye kubanga bino ebitabo weebiri ziri sente za public baziwandika buli bezifuluma ne ku account kwe ziraga lwakuba nti obuzibu bwe tubadde tulina babadde balowooza tetulina basobola kutubbirayo byama okitegedde naye ekyomukisa omulungi tulinayo bakalabalaba bakaliisoliiso baffe buli kye bakola bakiraba era nze bwe nalabye nenga nti Haji Juma nina omuyita bw'abanga ayina enteekateeka n'enkola gy'akolamu ndabe bwe nkukangavvula emyaka gye mmaze mu gavumenti namalamu emyaka 24 ng'oli mu magye nga ndi mu magye nga ndi mu service eno mu public school makamalayo 15 esebo omwaka ogumu gwe nagenda mu national unity platform mwenkole Davis yaga eri nga bali tebandaba myaka 24 ginamalayo bakusula ku jirikiti batusula ku jirikiti naye nafika tulwane bajeno bijirwa gye bali twabeyunga koda sibula bannakawempe bannakawempe mbalamusiza bannange mwebale kulaba ekyo mukisa omulungi mumanyi ekifo kyenjijjamu bwe binaaba bituuse naye bwe ndaba tetunatuukeyo enteekateeka yaffe nga national unity platform tetwagala kutuuka mu kalulu nga gavumenti ya General Museveni kweri naye bwana batusinziza obukodyo nebaako tulina ebifo binaaba bize mukama waffe bw'anaatukkiriza tujja kujja mu bifo ebiriwo kubanga ebifo bingi bijja okubaawo ng'obwammeeya bw'ekawempe obwo bwe mbusobolera ddala naye ekyomukisa omubi ate omulungi enteekateeka zaffe tetwagala kutuuka mu kalulu kale bwe tutambudde tubadde ne retired Lieutenant Juma Waswa musajja yali kadogo be baleete gavumenti eno mu buyinza yakakyuka omwaka gumu okuva mu NRM mugenda mu National Unity Platform tujja mu bakomezaawo bakimutaddeko nti talya bisiyaga weweta mpisi kundi